Omusomo guno gumaze ennaku 3 nga gutegekeddwa ekibiina ekitaba abavubuka abalwanirira obutonde bw'ensi ki Local Conference of Youth and Children on Climate Change nga bayambibwako ekitongole ki Youth Constituency of the United Nations. Era bano aboogeza ab'enjawulo bajjukizza abavubuka okwettanira okukuuma obutonde bw'ensi basobole okweyagalira mu biseera byabwe eby'omu maaso. How to actually address the climate environmental misinformation. Omu ku bategesi b'omusomo guno Mugisha Derek ategeezezza ng'enteekateeka eno bwegendereddwamu okulaba nga abavubuka baganyulwa mu buyiiya bwabwe. Tulebe nga basobola okufunayo obuyambi olwa ssente zinagamba bujjulizi bano abanaabayambako okukuza ebintu byabwe bino bye bazze otulaba okumwoleso guno ogwaleero. So Solutions Lab eno gye bayita Solutions Lab and Innovation Marketplace etuyambako okulaba nga tunyumirwa oba tulaba ebyo abavubuka basobola okukola ne batya bwe binaayambako enkulaakulana y'eggwanga. Yenna Lulungi w'okutaasa obutonde bw'ensi yeebazizza abategesi b'omusomo guno n'atendereza nnyo ekikolwa eky'abavubuka okufuuka abasaale mu kulwanirira obutonde bw'ensi bw'atyo n'aweera nga bwe bajja okulaba ng'amagezi gano bagatuusa ku bavubuka abalala. Ebintu ebitukosa nga kasasiro azibikira emyala alimu ssente tusobola omukolamu ebintu eby'enjawulo nga bya mugaso nga bituyamba. Naye n'ekirala tubadde tusaba ng'abavubuka bino ebintu bye tuli okukola byeyongera okuba nga biteekebwamu ssente kubanga buli we byeyongeramu okuteekebwamu ssente tweyongera tuscalinga up ng'era impact yeyongera nnyo nga abavubuka bascalinga up. N'abavubuka abalala beetabye mu musomo guno balina ensonga ez'enjawulo ze batangaazizza. Nga bino wamma nga batusomesezza okusimba emiti, engeri gy'okukwatamu kasasiro, omukozesa mu ngeri omukolamu ebintu bye twetaaga kati ng'ensawo mu buveera, okola dustbin mu bucupa. Innovations zetukola bazigasseemu batya biki abavubuka bye bayitamu ebintu ebingi byonna bye tubadde tuyitamu tubaddewo n'abantu bangeri nnyingi nga buli omu ayogera tugende eno wa bwe twagala okubeera mu myaka egi. Ate ye akulira ekibiina ki Agnet Robert Tureakiira ategeezezza ng'abantu balina okukwatira awamu okukuuma obutonde bw'ensi bw'atyo n'asuubiza nti ebizuuliddwa mu musomo guno byakutwalibwa ne mu lukiiko lw'eggwanga. So ebirowoozo byonna bye tufunye tugenda kubiteeka mu kiwandiiko kye kimu tubikwanga gavumenti ne palamenti ya Uganda ne development partners bwe tuba tugenze ebbeeru kubanga buli mwaka wabeera ekibita COP Conference of Parties era ku mwaka guno tugenda kubeera ettake nga tugezaawo okulaba nga Uganda kubanga tulaba nga Uganda ekosebwa nnyo obutonde bw'ensi abantu abasinga obungi bali mu byobulimi ate wabeeramu enkyukakyuka y'obudde ebirime by'abantu bikala so twagala kulaba nga tupromotinga climate smart agriculture abantu basobola okufukirira. Omusomo guno ogumanyiddwa nga Local Conference of Youth and Children on Climate Change gubeerawo buli mwaka nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku butonde bw'ensi. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina, Gambuuze.